Tibobanga oyingira business onoonyanga ekintu ekigikulembera. Ekintu ekigikulembera bannange nze mu bulunzi. Obulunzi bwetaagisa ebintu nga 5 ku 10. Naye nze ekikulembera nze nakulembeza mmere. Kati olwaleero wazeewo wano abantu ba mirundi 2 nga baagala okugula ente. Naye ekisooka kyensooka okubabuuza nti emmere olina? Era bombiriri bagenze nga tebandaze emmere. Waliwo eyabadde ayagala ente 10 alina Bulaaya. Naye bwe yafigitinze nnyo okundaga ebifaananyi okunoonya ebifaananyi bya saireji waabwe ne mbabuuza ente 10 mwagala kundeetera buzibu nti kakika atuguze ente ne zitufaako. Ente zange ziryanga baloodi. Kati otwale ente ya munno gy'abadde aliisa bw'atyo wadde omuwadde ssente naye oteekeddwa ogiriisa obulungi. Gwe tunuulira embeera gye zirimu. Enkuba etonnya olwaleero ku makya naye guno omusenyu enkuba yonna yonna ekkirira bukkiriza edduka buddusi. N'otunuulira kati ennume yiiri wali olugisemberedde bwe nti wali we bakama n'embuuzi oyagala ki? Endala yiiri wali. Kati okwo konna okwetegekera okufaanagana bwe kutyo bannange kubawa byakulabirako. Kansuubire nti message mugifunye. Number 1, okukola ekintu okusinziira mu mbeera mw'oli. Ze Muhammad Kakika saazimba bizimbe ebiyumba mu ngeri gye babizimbamu ey'ekizungu. Nze nagamba nina ettaka lyange kankole mu mbeera ebisolo Katonda bwe yabikoleramu. Zimala okulya kati ekyeggulo zigiriira wali eri mu Kakikambegera, ekiraalo kya Kakikambegera. Ne zikomawo ezimu ezaagala ne zisula wano ewa Ssekikubo. Ssekikubo ekitutte ente nga n'omuyima. Kino ekiraalo kino kiyitibwa Ssekikubo. Leero kambayigirize n'obayigiriza. Toteekanga gundi yonna majigo mu kisero kimu. Nze nina ebiraalo bina. Kakikambegera kyekisingako obukulu kiri wali. Basena mu Lwerule kyekiddako wali eziri eri ezikamwa. Basena mu Lwerule n'embeera ne Ssekikube ekitutte ente. Ssekikube ekitutte ente nga n'omuyima weewano. Ekyokuna kyekyani nkyerabidde. Kati n'olaba ng'okola ebintu obikolera naye n'oteeka ente mu kafo kunyabwoti n'ozikubi. I agree n'abalina ettaka ettono nabo balina okulunda. Naye n'ogamba nti ente zijja kutuuka ku 3rd floor oba enkoko ze zijja okubeera waggulu w'ente. It's okay. Naye kati olina okutegeera ng'omuntu oyo nti bw'abanga azipaakinze bw'atyo emmere agijjawa. Naye bw'obanga olina ettaka lyo nga liwera kola ekintu ekikugwanidde era ekikujjamu. Sente ekuŋŋaanira ku muntu oyo eyeetegese. Bagayimwe kyekyo kyennyini kye mulaze bagayimwe. Sinnayita nte sirinaawo kyezigamba naye ntaddewo wano akatebe nga teziriiwo. N'ezizo ziŋŋamba nti boosi ffe weetuli okukulabirira mu ngeri yonna. Bw'oyagala cash oyinza okuggyako kooli wali. Bw'oba yagala cash ab'amata n'obusa tukuwa n'ojjamu ssente. Kuba boosi otulabirira bulungi. Zimaze kutegeera nti nno mpiseeko wali mu kasooli. Wali we natema emimwanyi okugisalira. Naye emimwanyi bwe gibadde teginnaba kutandika kukula n'enteekamu kasooli. Nzibuuliddeko nti mwategedde kasooli ali wali atiba butibi bw'ati. Ate ne bwe ŋŋenda eri emakukuba abakozi ababakolerera nammwe mubakolerera kuba omusaala gwabwe guva mu bano. Abakozi bakola. Tikyekyo boosi abakozi bakola nti abakozi bakola. Tikale naffe katukuwa amata. Wali bakama taani y'abano si ya kaakati. Banaye mulaba ebintu ebikuŋŋaanirako lwaki zinsemberera ne zindaga essanyu eryo? Kuba bwe zibeera wano ku kasozi zirengera eri ebisagazi.
bwe ziyimirirako ne zirengera ebisagazi eri kubanga nabalaga ekisagazi ekyo kati kiwezeza kumpi emyaka 5. Juzi nabalaga nga tractor ekirimamu n'ekivuuguula kiraba ekisagazi bwe kizzeewo. Bw'obeera ggwe nga zirabaga tractor gaakubye silage wali awunya akawoowo, baleeta awunya akawoowo ne zitunulako eri kubanga bwe ziyimirira wano ku lusozi zirengera eri ne zirengera ekisagazi. Tezijja kufuluma lukomera zigendeyo lwa mpaka naye zimanyi nti bajja tuleetera. Oyingira mu bizinesi sooka onoonyengayo ekintu mu bizinesi eyo ekisingako obukulu. Ekisingako obukulu, the niche in that area. Nze nakizuula nti emmere yeesingako obukulu. Era bwe namala okugonza emmere ne ndooka ngonza okulunda. Ekiro bazadde 2. Kyova olaba nga nzaazisa n'entunda n'ozaawo n'otunda n'ozaawo n'obeera ng'okama. Bannange ensi temugiraba bwetabuse. Ensi etabuse nnyo. Ensi etabuse. Bannaye temuziraba businesses endala zonna nga zitabuse. Sigambye nti eno ey'okulunda yokka yeesinga okuba obulungi. Naye eri abantu ategese obulungi, omuntu ali mu productive sector bamutaagula mpola mpola. Sinnalaba ntakula nnyo mu ngeri mbi nga areas endala bwe zitakulwa. Bannaye kyekyo. Mohamed Kakiika bwe mmala okusalawo nti kati ngenda kulunda nte. Ente eza ebbeeyi ennene nnyo pedigree nali nzimanyi gye ziri. Kubanga by'ebifo ebimu gye nagendanga okujja omuddo guno n'ebikozesebwa. Naye nze Mohamed Kakiika nnina enkola eyange nti ekintu kyetandikire. Ente ezimu baazijjanga mu butale. Naye ente ezisinga nazijja Mwankole, Mbalala, gye baazitikkanga ne bazireeta. Olaba baleeteramu n'ente Nyankole. Naye zonna nga magumba meereere bwe gati. Kuba nagula mu Julaayi nga ggwako. Awo omusana gwali mungi nnyo ye Kashaali n'awalala. Ne ndooka nzidoodolanga. Zaatuuka wano saazitandikiza ku silage. Nasooka kusiba bisoolisooli ebyo ne zisooka ne ziri ebisooli nga bisibe. Nazigerera bugerezi nti embuto tezibaabika mwe baggaayi ne nzikendeerezaako. Strategy eyo ey'okuleeta ente ezitali za bbeeyi nnene nnyo n'ozirehabilitatinga. Strategy eyo saagiroota buloosi. Bwe tuba tusoma ebintu bino bye tusoma, nze kati nga as an economist, olwonangayo okooko omuntu gwe weenyumiririzaamu. Waliwo nnaggagga omu, Warren Buffett, nalinga ngoberera nnyo ebintu bye. Warren Buffett agamba nnyo nti bw'oba oli waggula kintu okiguliranga nga kiri ku bbeeyi eya wansi. Kubanga ye Berkshire Hathaway, ebintu ebisinga kampuni aziraba eri wansi eri matigga eyo, ye waagigulira n'agiddaabiriza okukakkana ng'etuuse ku mutindo ogwa waggulu ennyo. Zonna zi Coca-Cola bwe yazikola, ne Banks bw'azikola, ne Kakiika n'Ekiyiga. Togulanga bintu ng'ebbeeyi emaze okulinnya eri waggulu nnyo. Olwaleero eno topiki eriwo yakubayigirizanga. Mugulenga ebintu nga bikyali wansi. Zijjukira zaalinga mu gwa 329. Nga eka ye obuvaako mu kiraawo ya $5,000,000. Ne mugamba nti Manuel, tweyongereko maaso eri olwo nga twagala kulaba nti obukulu bwaffe buno, obukadde bwaffe, olina okuba ng'olina country home gy'ogenda ogiteekera.
twagenda ne mwami Nume ne tutambula paka nze ye bwe yagamba nti anze nko ere ngamba luno oluguudo lwetukutte lwewaffe nze kanneyongere paka ewaffe. Era bwe twatuuka ne ntununamuuko ebiriwo bwe naddamu okujja natandika kugula buguzi ne ngulanga ettaka ku mitwalo 46 bannange eri mu kibuga nga balowooza ndi mulalu. Lwaki togula kira? Lwaki kansanga bunga? Because ye class gye baali balaba. Naye the multiplier effect ey'ettaka, the multiplier effect ey'ettaka bw'ogigeraageranya nze ssente ze wano nagulanga ndowooza oba mitwalo 35 oba 40 buli eka, kati wasusa miliyoni 40 gayingira 5. Ow'ebbunga yagula ebbunga, ettaka teryeyongeddeeko bay up to that level. Nze njagala Range Rover 2026 model 1.4 billion. Bw'oba ozisobola gigule ne bw'ebeera Lexus gigule ku 850 million. But be mindful that emmotoka eyo myaka 2 kebeere Toyota Land Cruiser oba Lexus ejja kuba kebeere Mercedes Benz G-Wagon oba GLE mu myaka 2 eyali ku miliyoni 8.5 ejja kuba eri mu 4. Naye bw'ebanga ddala batuwaanira emmotoka ezo nti z'amaanyi era nnungi era mpangaazi, kiki ekiba kisse emmotoka eyo myaka 2 ng'eri Japan? It's as good as new. But if you can afford okugigula nga eri kaveera gigule. Naye ne bw'ogirindako emyaka 2, Warren Buffett era ekyo yakisomesa, titogulanga mmotoka ng'eri ku new model, the latest model. Unless when you are trading in okujjako ngozaayo enkadde gy'obadde nayo ne bo upgradinga ku mpya. Awo oba otopinga up butopinzi. But you a first time buyer. Okwejjamu 1.4 billion. What is your reserve? Genda n'ebirabo oluusi omunaapakinga proportionate ya resource eyo nga teyenkanankana ne investment. Olwaleero nziramu kkakasa ensonga eno nti ebintu tubigulirenga nga bikyali wansi. Ngamba nti ekintu kino kifuna kiralu, kifuna mangu. Awo nze bwekyukira nebuuka. Awo mbuuka. Sibuuse ntaani ze 360. Awo ntaaninga 360 oddawo, ntaaninga 180 nenkuviira. Kubanga mmanya nti ekintu ekyo ekifuna amangu kibanga ekikula amangu kifa mangu. Ekintu kyonna nze sigambye nti n'ebintu tekisobola kuleeta ssente mangu, kisobola okuleeta ssente amangu, naye kye kitegeeza nti no ezo ziba ssente tegaba magoba. Mamadi Kakiika nze nnimye emyaka egisukka mu 15. Ndi wadde embogamba nti ssente ze nagula wano ze kati nkyeyongerayo. Wano neyongerayo kilomita 1.5. Okuva n'okutuuka eri kilomita 1.5. Bwe nkugamba nti ntemyewo emiti emikulu ejja pooza amasannyalaze emirundi 3 kakati nzizaaho gwakuna. Awo that's the time period bagambira kino Kakiika nalabika ali mu magoba. Naye ekintu nga wakakitandika kizibu. Mbabbirako bannange mukolenga n'obwegendereza naye nga mugenda mukola mwegendereza mukola n'ebintu mubikole mu segmentation. Nze insha Allah Mungu bw'anaaba ampadde obuwangaazi ne riziki nze ngenda kuyoola ndowooza kubanga okuba kasooli eka 10 wemmalira kati bwe mmala wano era olwo okumaliriza ndo nti mmazeewo nga nnumba paddock eddako ate era nja kugisimba insha Allah. Naye kati n'otunuulira nze nnina emiti egy'olwaleero egigenda okusimbibwa olwaleero, egyasimbibwa wiiki ewedde giri wali, egyasimbibwa mu January giri wali, egyasimbibwa mu September giri wali, n'engenda bwetyo ndiba nkulagirire buli wamu wonna same pattern. Ekyo ne kikuwa room. Buli mwezi osobola okuharvestinga emiti. Nze abantu bewaffe bakimanyi. Kakiika loole ezitwala emiti ze tezisirika.
abantu bakimanyi nti kaakika kasooli tamuggwako. Ebyo byonna byogera ng'omuntu yeerabidde nti ate mulunzi ate mulimi wa mmwanyi. Baakatandika okusomera bizinesi nga bagamba myezi 3 ojja kuba ofuna amagoba bwe gati. Abantu people confuse revenue or withdraws ekyokugjamuuko ensimbi mu bizinesi bakikonfusinga nnyo n'amagoba. Tewaliwo ngeri ki gy'oyinza kuzimba kizimbe kya $360,000 oba $1 oba $2 n'otandika okukolekitinga rent ng'abantu bakuwa $8 oba 10 nobanze mulaba nabagamba nti no ebizimbe birimu amagoba. That's not profit, boys and girls. That's not profit. That's revenue. Ago si magoba. Uko kuba kutandika amagoba g'ekizimbe ogalabako oluvannyuma lwa myaka 10-15. Amagoba g'ekyeyo ojja galabako oluvannyuma lwa contract 2-3 nga wazimba akayumbako n'ogulayo akabanja kyo oba obuteebwo nodda n'osula mu kayumbako n'onywa ku mata g'ente ezo n'otundako ku mwanzo ze wasimba. Ago ge gaba amagoba. Amagoba tegajja. You can't make profits when you are still investing in the same portfolio. Nebuuza n'abaana aba bonds treasury bills nani bwe baddira ne babawa 14% ku miliyoni ze 5 oba 10 bwe bamuwaayo miliyoni ze 15 olaba nabagamba bonds zezifuna olaba amagoba genfuna. Who told you that ezo sente ze bakuwadde gaba amagoba? It's not profit, it's revenue. Ate era revenue yo otunuuliranga nti miliyoni ze 5 ze nabawa we nazibaweera wadde bampaayo miliyoni ze 15 kye nali nsobola okugulamu miliyoni 5 luli emyaka 3 enazibaweera nkyasobola okigula. So I'm not discouraging it, but I'm telling you reality check. Nti buli kintu kyonna ky'okola olina okukiteekamu amaanyi, obuyiiya, resources ne time. Gezaako kubayigiriza nti olwaleero 5 ku 10 gy'olina oba gy'oyagala okufuna. Naye tobeeranga contented bw'obanga okyasobola. Gulayo akalala okwongereko, gulayo akalala okwongereko. Kaakika tagulanga acres 150 mulundi gumu. Buli muntu yajjanga ku lulwe ng'amwongezaayo nga tumupima nga tumanya acres ezirimu nga tuzitwala ewa landlord nga mbasasula bombiriri omulundi gumu. Era bwe ntunuulira abavubuka naddala abato n'abantu abalala nga balina schemes ezigamba nti sente zisobola okufunwa mu lunaku lumu, bw'oteekayo sente bwe ziti mu mwaka gumu bwe guti ziba zeekubisizaamu emirundi bwe giti. Ntunula nene ngamba nti bannange eno theory yavuddewa mpya. Mpya nze obugagga bwe mmanyi buzimbibwa mpola mpola. Ky'ekyokufuna ssente kyo nkimanyi kisoboka okufunibwa mangu. Mike Ezra yazifuna mangu, abalala sijja kuboogera mubamanyi mujja kubeeyogerera baazifuna mangu. Zaameruka lunaku lumu bwe ruti. Naye omuntu akugamba nti agenda kuinvestinga sente zo naye zigenda kuzaalanga ng'akatiko nga zikula ng'akatiko. Sigambye nti tekisoboka, naye kati abantu nganze nkugambye nti nze sirinaayo conflict ya ttaka olw'okuba ebiseera ebisinga nkola due diligence. Naye omuntu akugamba nti agenda kuinvestinga sente zo naye zigenda kuzaalanga ng'akatiko nga zikula ng'akatiko. Sigambye nti tekisoboka, naye kati abantu nganze nkugambye nti nze sirinaayo conflict ya ttaka olw'okuba ebiseera ebisinga nkola due diligence. Omusajja n'akulaga kasooli ono yenna, naye ng'eggulo yabadde akulaga kasooli ali mu bbanka, omulundi omulala yakulaga kasooli ali wabweru, akulaga kasooli ali eri, akulaga n'okulaga nti kasooli ono yenna talimiriddwako tractor machine. Baana ba Uganda, bavubuka ba Uganda bakozesezza. Tekuliiko wa myaka 3, tekuliiko agenda kadiira wano. Naye bano ne bajja, nze sigoba mukozi.
oba baliwo 8 oba baliwo 10 nze namba gye bambuulira gye nsasula kubanga bakuze abamu bakuze ebibanja kuno abamu be bannannyinizi bu saaluuni abalala be bannannyini zino zi pool table abalala bazeeyo eka ewaabwe ne bakola businesses kyekyo omuntu bw'okula kyekyo kye nabagambye eggulo nti you stop sharing experiences nti wano siraga nti mulabe bannange bwe tulima kasooli mulabe era bannange kasooli wange bwe yabaze era mukozesa ekika kya kasooli kino no I'm just showing you wisdom mbalaga obukulu kyekiki obukulu magezi yes ku bantu abamu gayinza ddala bukadde magezi mbalaga ebintu engeri gye bikolebwamu ganagandi mu maaso gati oyinza lwaki ogajjaawo ge gashieldinga empewo eri ekizimbe kyange kireme kkosebwa kiki wisdom kigye mbalaga wano kubalaga nti obugagga buzimbibwa mpola 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 n'ekigendererwa ekyokuddira abaana abato obutaba malaamu maanyi abo ababalaga nti n'obugagga bukolebwa ku supiidi bw'olaba olinga azimbye kino kizimbe yes we appreciate them eriyo katonda baawe ebitone ebyo naye naawe ayongerako omuzigo gumu ku gumu buli lwozifunye n'oyongerako wonooweereza emyaka gy'akakiika nga gw'olina emizigo 30 nga gw'omu ku be babalanga abagagga banaye tutegeere nti okukola bwe kutyo bwe kutambula bugubugu si muliro ate era tayiisa naye abasobola okumukola bamukole mangu nnyo nemba w'amagezi bamuggyemu ebintu ebikulu ennyumba tozimba nnyumba sooka okole kino negamba osookanga kutunuulira kikwetoolodde sooka otandika ebizinesi ejja ng'abaana bo okyali mu nnyumba mpangise bakutema 7 owulidde ploti zirina kifuma za 6 onooteekamu kakiikimu ne basooka ne babeerayo wadde amasannyalaze tegaliiyo ng'omuntu ava eri ng'akubulira nti sooka omala okukola bizinesi sooka ozimbe ennyumba eyo kuba cost bwenga gweyo cost of living rent ekutwalako sente nnyingi si inflationary rate era wano akantu ako bwe nakategeerera nga nakatandika okusomesa economics nti inflationary rate does not translate natambulanga okuva gye nakoleranga wabweru n'enzija kuno inflationary rate teyatunuuliranga air tickets ngeri gye zaakyukangamu etunulya basket of goods ennyaanya zirinnye zitya obutungulu buli amafuta galinnye gatya tetunuulya lifestyle ya muntu obadde olina abaana bali mu primary bagenze mu secondary bagenze mu bisulo omanyi ssente eryawe ey'omwana nga bamuwadde admission nti kati agenda Kibuli Kisubi byena sijja mwogera omanyi ssente eryawo waye byena taliko suitcase naki ebyo bibaawo naye nga bakuwadde admission ne bakuweza uniform ne bakuweza building fee basi ogula mufaliso ng'omuntu avuga nti emiwendo mu Uganda girinya by 3 to 4%. Yali bamuwaddeko lisiti y'omwana ayingira S1 oba S5 naye n'olaba abantu nga bainvestinga sente zaabwe with their hands off attitude. Ninayoko ka passive income, my hands off empa 12% and inflation eri ku 3 or 4%. Ayo 8% esigala yenkanankana n'omwana nga ayingira S1. Omanyi nga wafunye obulwadde nga ogenda kubeera ku ddagala. Ab'eddagala batunuulira inflationary rate yenkana ki? Olowooza fixed income ye eri ekikolera. Sigiwakanya nnungi nnyo. Naye ngimanyi liability gy'ereeta ku ggwanga n'ebisigadde. Naye nze bwe nnabanga nga nsomesa economics saatunuuliranga statistics ezo era kyempabulamu abaana. Temutunuuliranga ssente zammwe eyo nti zirinnya by this percentage.
mutunuuliranga ebyetaago byammwe birinya by what percentage. Oba ssente ozizimbyemu nnyumba, oba osazeeyo ziteeka mu fixed income ziri, time will come mw'olyetaaga okubeera n'amaka gago. Time will come where you have to take your children to university. Does the fixed income yenkanankana n'abaana ababiri abasatu abana? Ono ayingira P7, bamwagala mu kisulo. Ono West 1 bamwagala kuyingiramu. Olina West 5 n'owoku university ali mu last semester. Ng'olokombulira nti wali we naziteeka walungi nnyo, bampa percentage bweti. Amadeka akiika waabaweeredde amagezi ng'abalaga ekizampo y'obulamu bwe nti ebintu bino wadde abisomesa eri mu kibiina, ye in practice akola bino. Naye abo obanga ofunye lifestyle eyo gamba nti oyagala alaale. Ensi tetuli bajje kungula, genda ogirumirwe. Ne Subaru yo bweba ewandula muliro mabega eguwandule, naye enkeero oddeyo mu garage oba oddeyo mu ofisi y'okole. Naye nga bakulaba okola olina high spirit, kuba wabadde kulaale, adrenaline zirinnya wonga. Nze mundaba mu bibira kati, nze nasimbiranga ebibira. This is at least family yange ekimanyi. Bwe nawezanga acres 10 ekyekibira, mutabani wange ye akimanyi ng'ambuulira that is an E63 AMG. Bwe zaaberanga 15 nga that's a G63 AMG. Obeeranga n'ekintu ekiku drivinga to the next level. Nasimbanga emiti by the way for a fact. Ngitunuulira mu luxury German cars. Nalinga wa M5, BMW M3, M5. Ng'abo nkyakola nzisevinga ku account nga nziraba nti kati zituuse okukola installment ku M5. Biyamba abantu okukola. Tunagamba okuzimba ennyumba tekuyamba, tekukola kutya. Okolerera ki? What drives you? Money in a bank account? Piling up? Bank zaatutavudde ennaku zino. You used to be happy by seeing it piling it up. Nezino investment schemes ze batuleetedde, it is piling up there. Ate gwe waziwoze bw'asalawo nti tazikuwa. Yalina authority, musirika busirisi, nga mawanga agamu bwe kyali. Nze nzizimbamu ennyumba. Oba apartment zifuna, oba tezifuna, nzizimbamu kasooli. Nzigulamu ettaka. Ate ngenza okwesanga ng'ebiseera ebisinga bwe nkikoze, my rate of return esinga okuzuwa omulala n'azinkozesereza. Abasanga nga balina bakadde baabwe abaabakolerera, nga atereeza butereeza, nsimbi, bugagga bwe yasangawo, babuzaabuzizza abaana abalala, bakaana kambaata abakyetakulira. It's true in eggwanga lirina some aristocratic families ng'abaana baasanga amataka square miles, bazuukuka buzuukusi nti ekyapa kino kya 63 kya jjajjaffe n'abaako gwakiwa n'olaba ng'agobaganya abantu okukamala, ye nga baamuzizise biliyoni ze. Kati oyo omwana bw'akwata biliyoni ze ezo n'agamba nti nze obutazimalaako kanziteeke wano zigira zinzaalira. Is right. Naye emmaali ye ebadde yakutoba genda kusala spare Japan n'osulanga ng'otunula kusomba bijanjaalo busembatya oba kasooli busembatya oba okima butunda kaseese, otambulira ku loole waggulu ng'omala okweza miliyoni zo 10 ng'oli agamba leetayo 5 tugateekenga wano bagakuterekere tujjanga kuwa bweziti. People, social media weeri eyigiriza etuwa diversity, naye mumanye nga nti kino kyaffe
bakawonawo. Kino kyaffe, kino kyabali. Okuzimba ennyumba oba okoze ensobi osookanga kuziteeka wano bwe zinaavanga eyo ne ziroka ne zijja ne zikuzimbira ennyumba. Ku divorce rate eno eriwo bwena ne death rate. Zimba akayumbako kasulemuuko ng'abaana tebannakuyitirirako bungi. N'olaba abaana amayumba mugalaba agasituka buli lunaku. Mulowooza abo bannannyini mayumba ago tebalina baana. Omwana akula amanyi tuli bana naye tulina apartments ndowooza 86. They subdivide the number of apartments, and whether you like it or not, mutima gwamanyi that alina entitlement ya apartments 40. Whether the parent has ever told him or not, he knows. Kati oyo omwana bw'omulabanga okuzimba tekumwanguyira, tekumujjira, tekumukola kutya, bwe mutuulanga oba muli mu bbaala oba muli ku ki, nyumyanga emboozi yo ng'omanyi akajja obunaku. Mubiraba wano ne mulaba ono yagulidde mukyala we emmotoka, ono yakoze ati, ono yakoze kiri. Bambi n'olaba n'atannatuuka. Naye nga naye alwana nnyo. Agule ekimuli, agule kino, atwala omwana w'egindi, olw'okuba gwe yalabe yakikoze. N'atamanya nti osanga oli baatodde ku ssente za jjajjaawe. Omwana omukolera birthday party eyo gy'alabe nga bali ku yaki. Bakyali ku za jjajjaawe, eza kitaawe tebannazituukako. Mwepimire. Kola ekikujaamu. Mpola ojja kutuuka w'oyagala okutuuka. Naye tebatuukawo lwa kutunuulira nnyo balala. Kakiiko ayinza okuteekawo raale y'ente. Waliwo omugagga omu yateekangawo raale zaalemanga munyonyo. Racing yali si ya bubwa, ndoza bwali bubwa. Goat racing. Goat racing munyonyo. Naye abeerangako nga bali ku goat racing abalabanga. Nga naawe oyiiya ati nange ekibanja kyaye kankisalemu racing y'embwa. Abanajja okujja okulaba embwa zo omanyi tebagenda okukola. Bwe neeruma omwana w'abaani nga nze kulaba dog racing onookola ki? Twepimire nga kiki ky'olina okukola, okikole mu biseera byakyo ekituufu. Totunuulira butunuulizi balala kye bakola. Kati gw'oyinza okulooza nze ntunuulira nte. Naye namadde naakamala okuva okutunuulira ekisagaza engeri gye kizzeewo ne nduplicatinga mwe nateekeramu egundi zange, ne nateekamu ente zange ne ziriiramu.